مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلموا تسليما كثيرا. أما بعد wadu Allah tabaraka wa ta'ala muzikirize tubatolere ku salamu ya muganda waffe Sheikh Umaru Asadi nange Umaru Idris Abu Inaya nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, alhamdulillah twebaza washitibwa Allah tabaraka wa ta'ala akyatwazise ku buwangazi wa Allah tabaraka wa ta'ala yatutumira omubaka sallallahu alayhi wasallam nga yajja gyetuli n'eddiini ey'obulungamu, eddiini ejjudde emikisa ng'ate eddiini entuufu era nga bwe busiraamu, era nga bwe yajjanga ng'akikola mu mirembe egy'enjawulo, mu mirembe egyayita. yatugamba mu Qur'ani walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut. Allah atumanga ababaka seeka mu bibinja ebyo byonna n'emirembe egyo gyonna zasooka. Naam, nga abatumira ababaka bategeeza abantu okutya Allah tabaraka wa ta'ala n'okuba okusinza ebyo ebitali Allah. Naam, kakati ensonga yaffe ife tuvudde mu Daaru Tawhid wa Sunna, era nga bulijjo enkola yaffe mugimanyi fe aba Daaru Tawhid wa Sunna buli Wammande saawa 3 paka saawa 4 biidhnillah. Tubeerako ne be tubajjukiza ne tubanyonyolako ku kitongole kyaffe wahakadha bingi ne bye tukola. Naam, Sheikh azijukizaamu ne bye tukola biidhnillah. Naam, leero mbaleetedde Sheikh musajja chairman Sebo mu Daaru Tawhid wa Sunna, Sebo mukama wange era nga saba Allah akkirize. Sebo abaddu baako kyobanyonyolako ku ekitongole Sheikh ku nsonga okusingira ddala ku nsonga obudde buno gye tuliko nti mu Gwomukaaga tulina package yaffe twagitumye June Umrah, tewali asigala. Naam, tewali asigala, package weeri eyo. Kati Sheikh abantu osobola okwongera okubanyonnyola obulungi obuli mu yo biidhnillah. nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. tuwaza Allah tabaraka wa ta'ala jalla jalaluhu akyatulekedde obulamu tukyali balamu nga bangi Allah tabaraka wa ta'ala bajjuludde olunaku lwaleero. tumusaba okusaasira byenganime ku Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nabe yawo obusilamu netukyalimu ffenna abali wano n'abampuliriza abandaba n'abeera nga abutuusanga yabuwa sallallahu alaihi wasallam teyongeramu bibye wadde okukendezaamu obusilamu bwe yabuwa sallallahu alaihi wasallam bwe yakubeera nga akutuusaako. nanga Sheikh wankulembedde okwogera ebigambo byayogedde tuba mu kitongole ekitwa Daaru Tawhid wa Sunna, ng'ekitongole kino alhamdulillah kikwasaganya emirimu gy'obusiraamu egy'enjawulo. muzimu ku nsonga ezikwasaganya etuzza okukwanja olunaku lwaleero andaba omulungi y'ensonga ya hijja eya June, umra ya June, afwan, umra ya June. umra ya June eno umra esembedde, ekigambo ekituufu tubulayo ndowooza omwezi nga gumu. Tubulayo mwezi gumu ng'ate wakadde kaweddeyo era yenna ali ebifo bisigaddewo bitono. So yenna akyaliyo simanyi kikyolinda kuba twagambye tewali akolaki, tewali asigala. So ku bisale ebisaamusaamu mu mbeera emu oba endala. So ekigasookera ddala umra eno baganda nga bitiibwa omusiraamu yenna wandibadde ofubanga bw'osobola mu buwangaazi bwo n'otuukako eddiini yo gye yakkira. kigambo kikulu. eddiini endala abasajja omuwira ng'agenzeeko egundi simanaddeko egundi n'akomawo n'abanyumiza ajibu kati gwamagafe munyumiza abantu egundi nabaddeko wandebaziiko n'olabako ebyaddala nti bakira Uhud, kati nga Uhud
bakiri bawufazu nsanvu nolaba ng'olabako ekituufu ogoba ne yakini yadda nogamufe Uislamu tebyali bya firimu tebali mu kubinyinyoziwendekusiini so kati wagala ebitiibwa ezo gundi togenda bifuna ng'okoleki ng'osigaddewo muganda mapizo ekitiibwa so kasente akatonotono tutambule ffenna inshallah tabaraka ekisinga okuwunsa seka wange ffe emikolo egyaffe tugikolanga kusulla bwe yagikola mu sunna ng'erinnya buli nti daru tawhidi wasunna tutuka ddala mu sunna entuufu tetwongerayongeramu mu mbeera ya kuba eri ibaada tetukisussa oyinza okugeramu n'ozanyira mu ibaada y'abantu yahe ne bakubanja so mu mbeera ennungi omuntu yerekereza akasente obuddewe so n'abeera nga yekoleki abange ekkiriza mpuliriza amutaba omulungi obeere mubanyi ballahu tabaraka wataala allah sallam yagamba mu hadithi yagamba alhujjaju walumar wafdullah abagenze muhijja ne mu umra wafdullah bagenyi ba Allah abange Allahu tabaraka taala olaba otyo omusajja nga akuyise ne waga nti kati omukulembeze gwanga yakuyise oyinza omusajja buli omwa enzira okuba sibanenge saawa zisiriiwo omukulu yampise nga alaba excitement gyayina bane kiri kitya ku mugenyi ku Allah wayita beeyi nnyo awonna Allah subhanahu yabayita kati watyango oli mugenyi wa Allah kati abange kigambo kya bbeeyi okulaba nti oli mubanyi Allah tabaata era abo Allah yabalonda si buli omu kyova osasanga abasajja nga balina sente empya n'enkadde naye nga bano tebagenze Makka nosanga omukyala bambi asiika paani we kyova mukajumira akusekawo mawo tulina enkola bannange gye bayita sonda mpola eyo package ya sonda mpola leeta teekayo 10 teekayo 2 teekayo 5 teekayo akakadde bakitabajaseeka tewekalubiriza no mumbeera nti wakyogenda tewenyoma nti abagenda mumura bali abalina zemmotoka ennene abalina amaduuka mu Kampala naawe wapaani muganda wange naawe waffene naawe omusomesa naawe osobola waliwo omusajja yalonanga obucupa nga omanyi buno obucupa bwa pulastika butegedde okuweza kilo omusajja yangambako nti okuweza kilo oba olonza obucupa obuwera yamutwala ku nnyumba ye kati abange nagenda okugenda yakuŋŋaanya obucupa nagenda kumala misaalo ngezo zetwagala saba bibitiibwa abatula abalungi bane tugende okugenda isooka yonna niya Allah swala akkiriza kutwala ekyokubiri onoonyeze ddala abantu abali mulimu ogwo ogutegeera ddala ekituufu basheekhe wetulina bakugu mu mbeera endala basajja alhamdulillah bayivu basobola okusomesa ate bali ku manhaji entuufu basajja gawa nkyogere nti tebasobola okusomesa physically ne practically so mu mbeera endala sheekhe sinakyagola ku ekitongole obulungi bungi so ntiwa atwagala inshallah tabaraka otambulako naffe mu Juni kuba ebifo kituufu ebigoseka wuma ebifo bya alhamdulillah olabanga obusimu buyinga obusimu seka mumungire seka inshallah jana tutambule so ogana ebitiibwa tusange nalukolonga ekisuka kyalina sheekh Market Plaza opposite ne office eza UECL room number doza tuli ku mwaliro gwakubiri room number BL 1007 awo no botusanze nalukolongo era bwotuuka waawo oba otuuse ku maka ga Daru Tawhid era ogenda sangawo obuweereza alhamdulillah obuli ku mbeere ewesika ekyagulu so alagadde inshallah twemereko ffenna oba osobola okubeera nga inshallah tabaraka taala otunoonyako mbeera ez'enjawulo waliwo abaddu wallahi benyooma naye nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba omuntu atuuseko ku gundi ku nyumba yatugamba al-umratu ila al-umra kafaratu lima bainahuma walhajju al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna kati okuva ku umra mpaka ku umra Allah tabaraka wa taala kusonyiwa ebyono n'ebibadde wakati sheikh nalako sheikh omwogere hadithi nagamba nti si tteeka lino lina mmala kukola umra bbiri nakozeemu kubanga kafaara Allah okusonyiwa amazambi gonna amatono obanga kasikuwanga ayinza obutakuba busobozi kukola ko umura ekkakatako ng'omuntu eryeki eryemu naye gyokoze nyini okomawo ngaosonyirwa kitegeeza gane nti wagala osonyirwa okwaddala ekyo hadithi emu esooka hadithi enewuza kumula naye nti omuntu akoze umra Allah amulangirirawo okuvaako obwavu ava mu bantu abaavu kati ani atayagala kufa mu bwavu sheekh
tunoonya sente omusajja vidiyo yasulatinga nnyo ku mitimbagano omusajja eziti munaganda mu Nigeria yatuwa okaba nagikwatako nagaba naye fulusi abatolabo kushomida kuluka few moments later nga musajja yeevuga naye nga menkabira eri musajja mwavu naye olwokuba teyenyuma bamikasala mpuliriza abalungi abandi abalungi nuyirira akasente okolina akatono omutwalo gw'ekkumi lyeryo biidhnillah ng'osobanya Allah taala kuteerewo ekkubo ojja osanga onaabeera mu abo abanagenda abanga abagagga tugende abaavu tugende ebyo nno byogenda olelekawo muganda ng'ovudde mulamu bwensi ate seka omuntu teyenyoma nti mwavu wallahi osobola tetulina obaavu mu kitongole osobolera ddala tetulina obaavu seeka mu kitongole osobola osonda akasente mpola nosonda mpola akasente ko nga bw'oteekayo ojja buzina ogamba nti seeka nzize ndesa akasente biidhnillah tandika oteekayo akasente mpola biidhnillah ojja kubeera ng'otambula sofa ogwokunaku guno guggwako seeka ogwokuna guli mu kuggwako abange ayagala okubuukira ng'obudde bukyali tubadde tusaba tuukawo oba kuba ku ennamba zino wammanga era alina akasimu ke alina peni ye alina olupapula ndoza ennamba tugenda kubeera nga tuzisomaawo biidhnillah ngenda kusooka n'ennamba ndoza ya Airtel seeka Airtel yangwira nnyo abantu abasinga nti eri 0754 48 4231 mu Luganda 0754 eyo Airtel ogikubako obukubi obudde ebaako obudde bwonna bakadde bafe batagiyita walidi naye kati obudde buno abavubuka bagiyita Airtel walidi bakyerabira walidi basijja kumanya nnyo walidi eyammeka kati walidi naam inshallah kati sebo ne MTN yo bagiyitanga batewayo kubadda ate ya mango zikyaliwo naam kakati bantu ba Allah tabaraka wa taala eno ya MTN eri 0792 42 4132 07 oba 0792 42 41 ezo enamba ozikubako obukubi direct tujja kuba tukwata tujja kuba tukolako biidhnillah so wabayo n'omuddu agamba nti gala kuyita ku WhatsApp ab'emitimbagano nga yagala byakuseereza okay naam alhamdulillah nawe osobola okuyita ku namba zino wammanga so okuyita ku 0700 eno enamba nyangu nnyo era nogikwata mu mutwe 0700 emisanvu emirundi 3 esembyayo 5 eri 0700 777 37 esembyayo 5 eyo enamba ya WhatsApp so nabwe kitwadu Allah tabaraka wa taala abali mu bitundu ebyenjawulo abali mu Eastern region abali mu Western abali mu Northern abali mu Central baganda baffe abali e Busia abali e Malaba abali e Bujiri abali e Iganga seka abantu bali eyo nga baagala okujja naye nga endagiriro ekyaganye abali e Iganga abali e Jinja abali e Kamuli abali e Mayuga abali e Namayingo abali e Buwenge abali e Luuka mena Eastern region yonna abali e Magamaga insha Allah Eastern region tubajja kubaniriza bulungi wano mu Daaru Tawhid wa Sunna kasitotuukawo bootuusi ate baganda baffe abali mu Central kilometers 2 n'ekitundu sebo okutuuka ku office yaffe wali okuva e Kampala omuganda agamumwe balidde empanga office eri wammwe abali mu Central abali e Kampala abali e Wakiso abali e Kayunga abali e Mukono abaliwa seeka ebitundu byonna Central baganda ffe abali mu Western abali e Kasese abali Kabale abali e Lukunjiri abali e Mbalala abali e Ntungamo mwenna abali e Bushenyi aseka abaddu abo mwankole waggulu eyo sebo abamu bansuulayo nnyo bagamba ndiwaayo mu nfaananayo nnyo naye alhamdulillah bakulimba sebo mukama waffe
ensonga nkulu kasita wonna baganda baffe biidhnillah mujje mu daaru tawhidi wa sunna bannayi tutambuleko mugende mulambule ku nyumba ya Allah tabaraka wa taala mubeereko abagenyi ba Allah subhanahu wa taala daaru tawhidi wa sunna twaleese omukisa guno nga twagutuumye juni umura tewali asigala nga sheekhe wabagambye nti tuyina basheekhe abakugu nga bagenda kukusomesa fiyole bajja mukusomesa ojja kubaawo ngaedduwoozi manyi nti wengenda kusafa ne marwa nsomerawo dduwaaki wembanga ndi wakati w'empagi ya rukunul yamani n'ejjinja eriddugavu seka nsomerawo ki okiraba byonna kano kakulu nnyo ku nsonga eyo seeka tukusomesa ntukuwa obudde obumala bikwata kubanga abaddu abasinga bagenda okutuuka ne bamusomesa nga bali ennaku ssatu n'atuuka lwomuddu asudde akasente ke bintu tabikutte n'abeera mu kuzannya bambi ate nga bambi oyinza obutamunenya ye naye nga ekigambo ekituufu tukuwaffe obudde obumala n'osoma ebintu Allah bwakusaasidde n'ogenda mutufu ng'okakasiza ddala nti wano somerawo kino kubanga seka eyo ibaada ate nga ibaada ebeerako n'endagirira togikola kusinziira si kutuukiriza muko nti natuuse mu kitundu olina okukoera ddala nga bwe yakola saa sallam so agenda ebitiibwa tutambuleko ffenna wali tewabakozesa think tank tewaba byagala tuti nga bwendaba kati katulina kukola bwe tuti tusookeka nedda tetupalapalanya so baseeka baffe tulina ekinyolo ekiriwo nti tulina baseeka bavubuka n'abasajja bakulu atidde omusajja ngaomusajja omukulu naye osobola okutulira abavubuka babe basheekhe umaru basheekhe abalala bwe bali newatuukira nga seeka kituufu nze ensonga abcd hatta ne basheekhe kati mujje seka tulina n'abakadde tulina abakadde betutwala nga bakadde mu myaka bakuliridde naye lwaki basazeewo okutambulako n'abavubuka sheekhe nkwata yabantu nabwekyali mugenda bakozesa mikolo bwekityo bwekiba era tusaba Allahu tabaraka wa taala seka nina ekibuuzo bwe mba ntambudde daaru tawhidi wa sunna nfuna biki daaru tawhidi wa sunna nfuna biki era kyanjawulo ki kyenina okusuubira nga ntambudde n'abadaaru tawhidi ensonga eyo nkulu ekisooka kya byonna okutambulako ne daaru tawhidi wa sunna olina ekikubeera mu mutima kyolina okutebenkera nakyo nti alhamdulillah emikolo gyange giri ku ki katuufu giri ku sunna giri katuufu kyekisookerwako ddala enjawulo eyokubiri nti ate bo ebisale byabwe tebazze kukola bizinesi bazikola ibaada tuli mu ibaada abange tetwazze nti bizinesi umula zibaddewa ku miliyoni 7 miliyoni 10 miliyoni 8 miliyoni 6 yannya kitundu nyankaaga yanyankaaga ekyo nno kyanjawulo kyakubiri shekhe ati ibada seka tokawuliddako kakulu nnyo ibada seka tetuli mu business seka eno okulambula ku nyumba ya Allah tabaraka wa taala mpaji z'obusiraamu ate kati empaji seka ogitadde mu business kinga onogamba nti kati buli anaasiibanga ndeeta empaji nga zaka nti abange aleeta zaka oba olina omanyi oba nkyogere ntya kinga wanagamba nti anajja osaala omuzikiti gwange guno ogunyiirosoka kubayo kasente naguzimba bulungi shekhe kyakulabirako kirungi kapeti yange ya sente nyingi kati buli anajjanga okusaala olina oteekawo kasente akamentinga kapeti abange ibaada okusala mpaji mu mpaji z'obusiraamu swala kati omuntu omugaito ajja kudduka akulekera omuzikiti kati nga nakino tukizze waneeno mu umra ajja kudduka akulekera ekitongole kyo byekolere genda naye seeka twasaze ebisale byo byasaliddwa ddala era nga mugokutaano guno bannaye temulwawo nfuna amasimu sekolina kulira nagamba onjala kutwala ku bakadde bange biidhnillah nja batwala naye tugamba nti akadde kaweddeyo omukwano jangu watwale biidhnillah tukubire amasimu otuukeko ku offices zaffe tukubire ku masimu seko kiraba naye nga abali mu region abali mu central muno mwakozanyo omukisa gw'okutuuka ne mutuukira ddala
kubanga yetuukidde tukola ki muganda agamba ati tanywa matabangufu akagero k'omuchina tanywa matabangufu so wetuukirewo obuuze byebagala okubuuza oddibwemu kyobategedde buuza ffe tulina buzibu n'obutubuuza emirundi 10 ekikulu kutegeera oleme kusigalamu kakinteeka oba sitegedde totya inshallah ogende omutima gutende mufukano sikate naye kale bakanyonyedde bulungi kitegedde kino ku kitongole era nayagala okumanya ebisingawo tuuka butuusi ku kitongole tujja okunyonyolako kuba kwa bwereere buli kyoyagala okumanya tuuka ku kitongole awo kukidde mutundwe nalukolongo kukidde mutundwe location yamwe nga nnungi awo kukidde mutundwe seka location nyangu nnyo nnyo ati abaddu twabanguyiriza location alhamdulillah twabanguyira siballa bateremu obwangu location eyo nungi nnyo okulonda ewantu awo sheikh allahu akbar naye nga ekituufu banne mujje tutambule ffenna nga newabeerawo ekipande abakiraba ekipande wekiri awo seeka abakiraba awo ofisi nakituukaga alhamdulillah wantu walungi bali ku sunna alhamdulillah wantu olabanga so wane edarukuida sunna erina omuleeyo mu juni ate si yokka seeka si yokka n'omwendera zikyajja naye eno juni umura tewali asigala twayagadde buli muntu agende abakadde okusinziira kasente ako naam abakadde abavubuka seeka ogenda ba okoze bubi nnyo obutatambula seeka nova mu nsi nga allah akuwadde obuwangazi nina mukwano gwange seka ate omuwaako ngaekyokulabirako mpangala naye awo era akimanyi nenjogera erinnya lye talina buzibu tulireke naye omudde oyo atera kugamba seka ze njagala hijja seka njagala hijja njagala lumu hijja seeka ne bwa sheekh oba oyagala hijja ngaokakasa oyagala hijja kikati wonikuleeta simple math genda ku nyumba ya allah okole umura ya sente mmeka milioni 4,600 genda ku nyumba ya allah awe nyini kukaba omusabirewo hijja seka nawulirako omukubamanyi abanene akyalimira ballah musasira bamumanyi sheikh luhairi hafidhahullah sheikh ayogere yabuzibwa ekibuzo ekimu kyoyogeddeko ku magezi ayagala okusooka hijja ne umura omuntu yandisoose eki sheikh nagamba ekisinga obulungi omubyensi sinakula umura namuwulirako sheikh n'amatu gange so bulwonakula umura eno ogenda funa amahabba kuba tewali ava makka nagamba nisigenda kuddayo wamulabako seka wegombesa hatta ayagala otegera yinjiri wammanga genda okima baddu kusenga bavaayo balika nena enuuru omusajja tabaddeemu ono natukima baganda abava echina ngala mutuufu nga bajja banyikaavu omusaba mungi naye omusajja abakunyumba allah ngaolaba mutuufu yenna ekirevu kitemagana kasimayiro yenna ettama noga allahu kabe hajati kola hajati alhamdulillah kandi shekhe abantu bayinza okugamba nti damu tawhidi bo walanga ijja na umura walanga umura nehijja twagala okubategeeza nti tuyina programs nyingi mu daru tawhidi wa sunna programs nyingi era nga tutandika okuzisoma wallahi batu wallahu tabaraka wa taala twetaagayo abaddu mu baddu nga sheekha asobola tuwaayo ika nga 10 ez'ettaka allah beyogerako mu kulani beyagamba mina rijal abasajja mu basajja mulimu abasajja enwaŋŋuli enkwatangabo betwogerako nga basobola tufulirayo ika z'ettaka ne bwe ziba 5 ne bwe ziba 10 tuzimbeko marakizu sheekhe nga tusomesezako bantu kubwereere sizaffe sirako maka gaffe bifo bisomesa bantu kubwereere si bakulu si bato si bakadde si bavubuka si baami si bakyala kubwereere ajja kwebuuza dabutawiya owasunna mwemufuniramuwa akagambo kanasoza okugamba seka bakategedde tuli mu ibada seka tuli mu ibada so nabwe kitwadde wallahu tabaraka wa taala ensonga nkulu nnyo eyo tulina programs nyingi era inshallah ku nsonga y'ettaka seka wonna obaliri butambala wonna gwe seka totya nti ettaka nga liri eno ekyaziiza gwe tugambe ffe tujje tulabe ettaka alhamdulillah obusiraamu butambule ku nsonga eyo seeka ennyini tulina programu y'ebitabo
Program y'ebitabo erimu program y'endisando za charity. Program ya charity. Era ng'ensonga etuli mu ddiiro abatulaba balungi tukola charity ngera tuze tukola charity mu bitundu ebyenjawulo. Gabirangoye bwebityo sabuna abantu kulani kati ku mulundi guno ekikyakyuseemu charity zisinga bagabidde bantu ngoye bagabye kulani naye abange nga sinnabagamba omumanyi yayogera ekigambo n'agamba awwal wajibin ekyasooka kata ku mwana Adamu nga yakatondebwa ma'rifatu rrahmani bitawhid kumutegeera nanzikiriza abange omulundi otugendaga ebitabo byenzikiriza kubanga buli maka ensonga yonkulu omuntu bino byonna tukitwale nti matabi naye ekikolo nzikiriza tawhid kati tugendaga ebitabo byenzikiriza abantu balongose enzikiriza zaabwe balongose kati so ebitabo bino inshallah tabaraka taala byetaagibwa biweraga seka mpozi biri meka mukama twetaaga ebitabo 10,000 buli kitabo kya mutwalo era nga tusa omuddu ne wabatu waddeyo ebitabo 10 n'abatu waddeyo ebitabo 5 n'abatu waddeyo ekitabo 1 2 3 ne wagamba nti bana njala bawayo ebitabo 10 alhamdulillah ekyo tukikkiriza bulungi era tugenda sookera seka butambala eyo seka nalina ekimu tugenda sookera butambala seka tugabe ebitabo ebyenzikiriza mu buli maka kubanga shekhe katunayambagana muki taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan kati lwaki seka tetuyambagana mu birungi bino munzikiriza mu kutya Allah lwaki abaddu seka basapootinga ennyimba ne basapootinga abayimbi ne basapootinga amabaala wahakadha naye kati bakuleetedde nti nzikiriza kugula bitabo byanzikiriza okiraba shekhe kati lwaki toba tokozesa furusu eyo nkusaguze lwaki oba togukozesa notasapootinga nzikiriza notasapootinga bintu notasapootinga nnyimba wahagana n'ebisigadde ebyo omusajja omusaana yeekwata nawakati ku mukolo gwa gundi ebyokunywa byange tekirimu biteesebwako wano ate kati wetudda ku sisitemu z'embaga ezo ezirimu ebidongo sisitemu y'ebidongo yaani nomubuza yaani haji gundi hajani haji tumuleke naye nga haji gundi tihaji gundi yakoze eki oyinza okukoona ku linnya ly'omuntu seka ng'abadde agenda kuwummula seka n'anyiiga haji gundi kale omusiraamu gundi sekawumalo nga haji wumalo bannange nze kulagamba so bannange abaddu gye balina bannange bino nno byobe tugenda okufunamu seka hadithi emusomo yagera ku kigambo ekyo nagamba ndalla ala khairi kafailiha omuntu olagira abantu obungi abanga abakozi kati bana yenna nakwata sente ze n'ogwira omuddu ekitabo kyenzikiriza wallahi ne bwolifa ebbali mange kyo kikyasomebwa ogenda kufuna empeera nayenna akola obulungi hadithi enewusa wa hadithi nasomage mwetiga ekigamba nti nalagira abantu okukola obulungi afuna empeera ogyoli man tabiahu empeera z'ekyo buli agenda okikikola kati abe bugoma akafaananyi ng'abasajja seka abantu bali mu kabbuli wansi eyo ng'abonerezebwa ku lw'ensobi ze baleka bakola ezigenderera omusajja tusege ekifaananyi ku mulembe gwe tuliko omuddu ng'alina kavidiyo keyeekwata mu mbeera yakunoonya layiti n'akateekayo wallahi ne kamuleetera ebizibu byatamanyi indallah naye kati bwoma kafaananyi ng'omusajja okutta essente zo mu ikonomi eriko buno obudde seeka ogenda n'obuuza ettooke katale wali waffe wotegedde enkola ettooke esookerako 2,200 ewaseeka nate omunyonyo waffe naleleshe emitwalo 2 emitwalo 2 3 5 sheekh omutwalo gw'omukyala afinaga wadde ki omutwalo gwasanga sheekh wadde ki kati abange okwata oguse mu ddinya Allah fetugenda ga nti seekasete emitwalo seka nozikiriza abange tutaase abantu tujja abantu mu nnyanga awe netunasaala esola nebetunasiiba ngaakida nafunga nfuufu tugenda batwekoza obisega bagazire okiyitibwa enzikiriza obanyaza enzikiriza kyeki ensonga egigaziye seeka wamala enzikiriza kuba omuntu ayinza okwebuuza ekyo seeka lwaki mu byonna
temwalonze kitabo kya swala lwaki temwalonze kyawuzu ate kaseka ojja kusala ng'enzikiriza omuntu oyinza okwebuuza ekintu yakaseka lwaki tebalonze kyawuzu ati baleyo mukyalo tebamanyi kufuna wuzu olwo tumanyi kwaziira tebamanyi naye ebyo byonna bikulu naye enzikiriza enzikiriza bange enzikiriza ye aseke gyatanadise nayo nga lutandikira ddala programu yabadde gamita seeka walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu llaha wajtanibu ttaghut kati kyekyasindisa ambiya bonna kutereza nzikiriza abange tunatereza enzikiriza so enamba nayina ebitabo enamba zesimu zoka tuzibaddiremu enamba zesimu zibaddiremu sheekh enamba eya airtel inshaallah gyetugenda osooka nayo yenna oba otaddeko ekitabo kimu oba otaddeko ebitabo bibiri alhamdulillah ffe buli kitabo tukolaki buli kintu tukyaniriza era twagitumye ekitabo kyenzikiriza mu buli maka seeka twagala sookera mu maddu bwebutambala eyo seeka enzikiriza seke bamwe butambala eyo musajja ngambako ekiganga seeta ffe tubakuraishi b'Uganda kati ate katwagala kutererezayo ddala sekabafukire ddala bakuraishi abatuufu namba yesimu airtel seka basomere airtel namba yesimu airtel eri 0754 48 katugiddemu mu luzungu gisome mu luzungu seka gibaddiremu mu luzungu waliwo abangereza nga tebawulira abangereza kale enamba yaffe eri 0754 48 4231 eyo nno yawaliidi oba gyoyita airtel enamba ya MTN eri 0702424132 oba mu Luganda eri 0792 07992 42 ayagadde okubaako nekiweebuuza okuseereza oyagala kubuuza ensonga eyo bongere onezo okukugaziyiriza mu kunnyonnyola osobola oyita ku nnamba eno eya whatsapp eri 0700 oba omuganda gyayita noti 7 noti emisanvu 3 eyo no eya whatsapp yokka bannange eyo tugikubako baya whatsapp eyinza ogikubako nga tayitamu nogamba nti ate ya whatsapp kiddemu ddala eri 0777773775 banaye buli maka gandisanye okubeera n'ekitabo kyenzikiriza sheekhe buli maka gandisanye okubeera n'ekitabo kyenzikiriza kati ndo seeka nga tukyali ku ekyo tukyali ku kyagundi kyakugaba bitabo daru tawhidi tulina ebintu bingi tulinamu monthly seminars durusu za buli mwezi abaddu ne basoma darasa tuzitenga buli mwezi muli neddarasa esembayo ebeeremu mwaka megadarusu gagadde ebingi ebiki ebiriro ebyabula so nabwe kitwalibwa Allah tabaraka wa taala yenna ng'oli eyo mu programs zino nsaba Allah akugjeyo muddu gwe at least obeeko ne program gyeyo nogamba nti bannaye nze okusinzira nekuze musomye seeka nze mbadde nsaba nkwate eyenzikiriza oba nkwate eya darusu kati nno sheekhe tulinamu negundi theological education okiraba sheekhe gundi nokugaba national akida competition box competition seka tulina okugabira abantu ebitabo byenzikiriza abantu balina okusoma kyo kyetubadde twogerako ekyo ekyokugaba ebitabo tulinamu ne weekly programs kati mu masomero aga senti era ngaolina essomero lyo senti ani senti Kizito byonna St. Catholic gonna bwe yalina essomero lya senti ng'oyagala daily manyanga weekly programs kujja kusomesa abaana enzikiriza yaabwe alhamdulillah oba otunoonyako oba otuuse ensonga ddala sogikkaatiiza monthly seminars eza buli mwezi abaddu basome era ensonga ayagadde okugira
tetutandise kati zize zibeerawo mitundu ebyenjawulo ne mu mpuyize eggwanga ez'engeri egundi tuzetegeka abasiraamu basome eddiini yaabwe era ku mulundi guno seeka gwokutaano tugenda abennankwadde ebalidde embanakwadde bwe tuvaayo muza mu gwomusanvu biidnillah nga tuvudde mu umura tugenda kutambala gomba so ensonga zitambula yenna yagadde okulako nekyakwata ku darusu zino mu mbeera nti ey'okuyambako ebintu ekituufu abadde bategese ku mikolo kuyambagana mu mbeera ya sente n'embeera ezenjawulo nalina amagezi tetumugoba tetuba ku magezi ku nsonga bwetufugawo mukama waffe ate noseeka n'omuwalimu ali eyo ng'agamba nzinyala kusoma tulina negundi ne programu y'okusomesa abawalimu okutendeka abawalimu kubasomesa okufuuka omuwalimu omuntu okumusomesa okufuuka ki era so mu nsonga eyo tulina institute yaffe esomesa ddala ekiwalimu era nga tulina abaddu namulabako n'agange yasomera ddala nafuna diploma mu hadith abaddu basomye bajje mujje tulina hafula twakatikkira abaana qur'ani awo sheekh omu okebera ku mitimu gikwali sheekh kamwogere linnya tumule sheekh muhammad kiguli imaamu waffe kale programu zitambula bannange nayagadde okugira tusomesa ddala imaamu w'ekitongole sheekh muhammad kigulu allah mutukuumire hafidhahullah so bannaye tubakubiriza abaseeka totya buli kyoyagala okusoma kyonna nagedda sunna ejjudde bawulama buli kyolabanga sekawumalo ayogera ne sekawumalo gana yabiyigirawa yegirawo okwogera Oluwarabu wano omusajja so nebizibwa tujje basheekh mujje musome eddiini programu y'abawalimu eyo bweggwa kino kituyita prison dawa program kulambula ku basibe seeka baganda baffe bali eyo nga wallahi baggwamu essuubi nga beetaaga omuntu abalambula era awo wenyini njigawo akanyomero k'eddwaliro kulambula kubalwadde kubasabirako sheekh abaddu bava mu busiraamu ku supiida ekika ekyawaggulu sukaali obulwadde bumuyinze ngala abazze omulambula bagundi ndala ne bamugumya tebavudde mu kitongole kigaba buyambi gundi watya abasiraamu mwesuliddeyo gwanagamba nga tumanyi obulungi obuli kulambula abalwadde obulungi obuli kulambula abalwadde sheekh hadithi tebazimanyi bungi so bagenda nze nabalako ebbanga awo nanywa omulwadde emulagaawo omulwadde oyo allah mugisa n'embeera njo butazoogera naye namala akaseera emulagaawo nina abaddu bambi nga ebbanga lyetumazeewo wadde yalimu abasiraamu alhamdulillah nalimu naye nga tewali musiraamu afaayo allah nasanze abaddu ku sande balina enkola yambi badde nsa allah gyakuumire badde ne balambula abantu ku sande bavubuka bato bali myaka gyali tuli museeka nesegolabanga baddu noba tomuwadde kintu kyonna nokuba nti tuli basiraamu ola yawuliranga alhamdulillah seka ayinza n'okufata shahada ne baba musiraamu seka olwabaddeko mu mbeera ngoza kuba badde etaka sente naye omuntu kugamba najja nagambye nga tuseeka mu ekyamazima bijja kuggwa noga alhamdulillah era kyokka nekikumala so tulambula abalwadde mu mbeera n'abali mu makomera tubabeera mu makomera tulina buganda ffe bamusibaawo nakati akyaliyo naye abamu ku bantu abaliwo bwetuwangaali nga nokuba bamwerabira dda gundi kitegeeza nawe jero kiri wange oyinza ogenda bimaana mu mbeera y'okulambula ku basibe nosangayo abantu gundi bulijjo bamusiba okiraba so ensonga eyo nkulu banna okulambula abasibe n'abalwadde eyo no programu ezikolebwa era weziri sigamba nti mpya zikolebwa ekiseeka ekigambo ekomera nabiyullahi yusufu alayhi salam naye ekigambo kyeyalyogerako seeka ekkomera bamusibako seeka bamusibako kituufu gamba eyo ntaana yaki yabalamu seeka eyo kabuli yabalamu so baganda tusuulira abantu tugende tulambule ku baganda ffe bali mu makomera abali abalwadde ekituufu abantu abo beetaaga edduwa beetaaga okubazaamu essuubi beetaaga gamba baŋŋambe nti batwetaaga era seka wano wetwalya n'omukisa
okwebaza abamu ku babaddenga mu durusu za buli mwezi seeka nga bateekamu kasente bateekamu kamere. Hajati aliawo mu kikuubo bamuyita Hajati Fatima ali mu kizimbe bakiyita Sembatya ntiwaze maali ya rabbi nga seeka newo omuntu bano abaddu bagenda kulya tugenda dalasa kyetagisa ki seeka ng'ateekawo Seka Haji waffe Matovu Haji Matovu oyo omuwabuzi wa kitongole musajja wakitongole osaana Allah namutunywe musajja wa Allah namutukwakireko na bonna Seeka netutakonyeeko omuntu nga tagala mwogera sebole abadde abo bonna Allah bamaire bannange bino nno omuntu anaalya ku mpeke y'omuceereyo nga gwayitaddemu ali Kyabbeeyi Seeka Kyabbeeyi so bannange ensonga enkulu ya umra ensonga enkulu ekinyusi omuchina akiyita ekinyusi awo programu za umra naye programu enkulu umra abasiramu bagende ate tebeerabira Daaru Tawhid wa Sunna Daaru Tawhid wa Sunna ilikwate ati seka osono bavumya ku makulu g'ekigambo ekyo otegera Daaru Tawhid wa Sunna ennyumba ey'okwawula Katonda n'enkola z'Omubaka Muhammadin seka kati ng'olonzalonza olidde ekigambo Tawhid nyumba ya Tawhid ise Allah mwafuna erinnya eddungi naye nga bannange programu ezo wankyogere nti tuzifeeko twetaaga abavujjirizi mu nsonga zino bannange abange abantu beekutte ensonga embaga omwali omusajja mwogera musajja wakulu nalabako asajja nga beekwata embaga ku supiidi nze kino bwokiweringa Seeka kiweza n'obukadde 5 kyekutte Seeka 5 omusajja wangeyo 10 nagamba Seeka waliwo nembaga yali awo ya musajja yali mugagga naye nga abawaayo sente Seeka oli abasajja beeyamanga sente nze mpaddeyo miliyoni 10 nga beetonda n'okwetonda mpaddeyo miliyoni 10 naye nange entusi birungi kulenkolagana gyetuina nkwaddeyo 10 naye kyabbe entusi birungi nebiraba abange kinikita gwe n'okwata omutwalo gwo omusala nasoma aqiida enzikiriza Seeka ejjukira ekitabo kyowaddeyo ng'owaddeyo omutwalo ekitabo kyowadde omuddu agenda kukisoma sale si yekka famire yonna kati gye bayita sodaka tujaali kigenda sigalawo Seeka nga oli asoma ku irimu nga lesigwe amusomesa wateekamu sente zo tuyayana okubeera mu bantu bwe batyo abawaayo akasente kawe nga mutuufu tebagenda kukola ki hadithi etugamba nti beesimya ababeera ebisumuluzo ebiggulawo ebirungi abaire tubeera mu baddu baggulawo bibi mu miryango gyaggalo egy'ebibi baddu baggulawo emiryango emirungi omusajja aliyo bambi ayina ebintu byeko tetujja kusomesa ku nzira ayina embeera zaaliko nga mutuufu abantu ebintu byetwogera mu mbeera y'ebigambo nga mutuufu ekigambo kyogere kisobola okujja mu busiraamu bwa tewegendereza oyina nakola ekikola bambi mu butamanya nga sooka mu busiraamu mu mbeera nnyingi nga ye alabanga ekintu ekitono tugenda bisanga mu nzikiriza kati abange enzikiriza esooka tukubiriza tugule ebitabo bino naffe tugisome sekambagulire abagire naawe aguze banne tusome enzikiriza ekitabo kya mutwalo gwokka Seeka abaddu bagende abantu baliyo mu kyalo newe tufuna abaddu 10 nga buli omu atuwaayo mutwalo just abaddu 10 nga muleta ekitabo kimu byebitabo bimeka Seeka so ebitabo 10 miliyoni ya sente gwe omutwalo gwe tewenyoma miliyoni 2 oyinza obutasobola ziwaayo gwe omuntu naye nga omuchina omayizi Seeka obugero bw'abachina obwo bwagala nnyo agali awamu gegaluma ennyama kati Seeka bwe tubeera nga Allah tabaraka wa taala tukoze eki tuli bumu nga umma tusobola okwagala ensonga si nnene biidinillah
wadde oyinza olaba ng'ennene naye ensonga si nnene. Seeka abaddu balina ssente, Allah alina rabbu b'ensonga nga ezo ensonga zonna nga bwe tuzogedde. Ate seeka basozeekwata bw'otambulamu ogenda oli asiraga abasajja abasiraamu Allah bawa ssente. Yabawa ssente. Abasajja abasiraamu naye abasiraamu tuliwa ku mirimu gy'obusiraamu? Tuliwa. Kituufu. Abasiraamu bakulu nnyo ku mirimu gy'obusiraamu. Tuliwa osanga abasiraamu nga tuli haadiru mu mikolo gy'abannaffe si kibi. Mirimu gy'eddiini kubanga omukolo guyamba nze bawasizza nze agenda okolasekomolo omukwatira kola alhamdulillah sekomolo naye omugaso tegudde eri balala gudde eri nze naye ono okutta omutwalo gw'oguwaddeyo bwoti abanga mpyandewo omulungi ekitabo olabe nga abasiraamu basoma aqida enzikiriza abange mbagambye nga ntandika ebigambo byange ku nzikiriza Allah kyeyasooka okutulagira ekyo anakulagira swala anakulagira kutereza nzikiriza. Nabbi yagisomeseza emyaka emeka? 13 Sheikh ng'ali ku nzikiriza. Tannabba asomesa swala yoba yali asindika Mu'adh bin Jabal Yaman yamulamira hadithi yamugamba sallam yamugamba bw'otuuka nga mbala abasajja sooka wasomese Allah ekyokubiri n'omubaka we okubalagire okuwa zaka. Yali swala zaka yali swala kusaala then ne zaka ebintu bisatu ekiraba Sheikh. So bannange enzikiriza abange eno eddiini tunagikola omusajja ne bona amusanga wallahi ng'asaala swala ttaano alhamdulillah hatta nga oba nkyogera enkya nga ekkanzu temuva ku mubiri enkofiira liga gye batunga agenze ku haramu n'asaala naye nga ngenzikiriza nfunga akyamako makuba amalala seka ne bwebanga eswala yawe ezitowa emitwalo 10 togifunamu Sheikh togifunamu seka abaddu basula ebintu ku haramu awo nagala wallahi nditanasulawo yirizi yawe yirizi seka swadu Allah tabaraka tulongose nniya zaffe genda ku nyumba ya Allah tabaraka wa taala ng'oli fresh nga bw'oli amakulu bwoba obadde nga gwekimanyi kale olimu olushiriku olimu olugatta ku Allah kale ddebbali nga tunatuuka genda ku nyumba Allah tabaraka wa taala Allah yenenyeza bino nkoze tawbatu nasuha sigenda kubiddira wallahi genda ku nyumba Allah ng'oli fresh. So inshallah nga tumaliza ensonga eyo yenna agenda mu umra soterina ekikulu ng'olina kukwala akasente kukatuwa sooka weetereze enniyayo tereze nenzikiriza kubanga Allah atandika kukubala ng'okyali eri ogenda otuuka ku nnyumba ye ekituufu akasenteko okakwata n'okawe nga mutuufu Allah agenda kukwata ebintu bifuke habaa manthura omwayo Sheikh obudde bwogenda omumala ng'ogenze e Makka ne Madina osobola okukoleramu sente Uganda Sheikh singa obadde osigadde nina okwata akasenteko ayo nojja nga enzikiriza nkyamu Sheikh. So teze enzikiriza tutambule ffenna inshallah tawhidi wa sunna tewali asigala seka tewali asigala n'abantu seka ebisale twabisaze obukadde buna mu emitwalo 6 mu ssente z'abantu bamagulu meeri zibadde $1,300 zokka kwata milioni 2-3 zibale teeka wano ongereko n'enkaaga emitwalo 6 kwata teekako gavumenti bye Uganda ngeze ku nyumba ya Allah kumugamba seka Uganda genda okabira ebyo ebizibu kukaba okabira naye alina gwakabira kiraba seka sogera okabira oyo alina gwakabira ne gwakabira seka alina gwakabira kati genda okabire akabirwa bonna ajja zikuwasigale ng'akwogerera aseka omwana ate omusajja yampadde akasente ate kati nimukwewulira ate ndieno ndieri agende ng'akubunga ekiraba Sheikh basahaba balinanga engeri gyebekakkanyangamu yali Abi Huraira radiyallahu anhu yajja ewa Abubakar Siddiq namugamba nga seko oba bulumuyinze seka abuunya kyakulya namugamba aye Abubakar osobola okunsomeramuko okugundi okumpa ku aya za Allah tabaraka wa taala zayogerako mu Qur'ani eziragira okuliisa abamiskini nga Abubakar amanyi nti azagala agenda akoze ki azisomese nazimusomera namwirawo obujulizi nagenda nawomawo ya Omar osobola okungambako okugundi
ku ayati Allah zatugamba okulagira okulisa abetaavu Umar nazimira nazimusomera nagenda sallallahu alaihi wasallam namulaba namuyita nagamba manyi kyoyagala saka nga kubanga yeye yali nabbi ngaakimanyi musajja ali mwetaavu naye teyalaga banne nti timwetaavu era bali tebakitegeera teyalaga banne nti timwetaavu naye wallahi so nabwekityo Allah tabara wewekunyiga kimanye nti yekunyiga wekka genda omukabire ngaoli ku nyumba ye genda okabire oli nabbi genda okabire Allah tabaraka wataala nafona bamukitegeera abaddu ba Allah tabaraka wataala alhamdulillah natumayiriza katufunyikira abaddu ba Allah tabaraka wataala nti ife abaddu tawhid wa sunna eno umura twagituume gyo umura tewali asigala nga twagala buli muntu yenna mu mpuliriza Uganda ez'enjawulo seeka buli omu agende kunyuma Allah tabaraka wataala ku bisale bino nga biri wansi ddala ate nga tusangibwa Nalukolongo tusangibwa Nalukolongo ku kiddemu Tundwe kilomita 2.5 okuva mu kibuga ngeno nabongera namba Sheikh naam kabisooka ntwebaza Sheikh ono kadde waffe ono Muhammad Ibrahim Matovu naam hafidhahullah naam mudda yalimu obulungi bungi kamala era oba oliawo Allah taala amuyisirizaako ebintu bingi mu umma muno agasiza umaso omuddu sallallahu alaihi wasallam tukumire Sheikh waffe oyo tukumire hafidhahullah ebirungi amwanguyiza ne gyali byonna amuwe kyasinga okulala so enamba z'essimu wawendoza seke namba inshallah tumalirize enamba z'essimu tugambye nti tusogane MTN Airtel seka basokana Airtel eri 005 yangwira nnyo abantu eri 0754 48 42 ndolidde mu luzungu 0754484231 nesembayo eya MTN eri 0792 42 njidde mu luzungu seka 07924241 esembyayo 32 naam nesembya WhatsApp togenda tujikuba ku WhatsApp yokka eri 0700 emisanvu 337 0700 awo no Daaru Tawhid wa Sunna Hidden Umrah Services oba tusanze buli kyoyagala kyonna era twebaza nnyo bannaye baganda baffe aba GTV abakola omulimu guno ogw'ettendo Sheikh ogw'ettendo saba Allah tabaraka wa taala abawafaqe abajaze khayr namamanya sigadde nze Omar Asadi Aliya Abu Yusuf namugana Sheikh Omar Idris sawa siri Sheikh akokajjeko nange Omar Idris Abu Inaya naam ndoza mukkirize tubasiibulire wano assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development. Up next on GTV. GTV for unity and development.